kano ke nkufunye ngenda kutamya pizo le Rolex tulinye kuboda tulinye ne taxi with a good land with a good talent. Yeah man, that's why representing Jaja Bene alongside Sonko, alongside Oli Pageto Youth, alongside Curfew Time, alongside Nelly Deo. Yekwamanya omutima we kubitinga, yekwamanya omutima we kufitinga. I never used to fall like Mayumba Kumi. Buliro banina memo banina mbakumi. You next vibes kutegede bulungi nyo walone kali bakaita champion era ke bayimba nalaba mu Kampala mu shooting ya love one love non stop tuzina kanove tuzina gali non stop DJ nyo nandi bayimire na Curfew agenda tukwata erinya lyangenze Sonko Muhammad ndi ku video shoot nakolwalero naye bwe tubaawo atufunamuko ebbali togeramuko n'ababeera ba shooting so ndine muganda wa president Nemuganda President Robert Kyagulanyi Ssentamu nino omu ku basentamu twalaba Eddie yawe Santamu twalaba Banjo Mane galinga erabidde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne President onako olwaleero security tugiina ne tubagamba mu debbali somalokola yitabe maro okugwa omukulu bugembe soka kayanjulira abakulaba amaze okunyanjira ya bugembe Dax vibes ono ku good talent storage omusajja bamuyita Jaja Bini gola kukola naye lunako olwaleero azanya comedy Jaja Bini outer Uganda era mugambe Jaja Bini yodde ya Jaja Bini kati so oluyimba luno baluyita champion soko tuwemu kakapera basi yawo where you born doesn't determine chicho inokuba to be a champion manya chibeyo joli na chicho yoyo kuba Ngaba kategeza ntino yozaliwa tekisalawo ntino beri champion oba ozaliwa mu ghetto babwa kisinzira ku kikuli mutima better example kubira ddala mu family yammwe mwe muvaamu so mugeza kuza kumumanyi MC Jerry asobola kuba champion the champion kubanga just tubabulya kitufu kiriwo sikuza bumanyi tubabulira alale ntino you are born a champion if you choose to amoni agali wagatambula kubira mu family yammwe Banjo Mani tetumanyi oba ye azimba zi estate babade ne baba yawe Kasozi yayina White House kirefuka Brown House Robert Kyagulanyi Ssentamu emagere botuka yolo gamba alhamdulillah naye tetuwe ubi president mikuwa intuziraba naye tunaze twalabye ezo kikola muti tuina family ze tulabye muri ba Ssentamu family weba Mayanja family ne mwecha munini kinyawo bezisuwamu akasente muyiya mu kulabanga mutuka ko wano I think kati risali wenye kwazali wa teenagers maybe kwazali wa bayigiriza bakulu baffe values ndoza na bibi bayiga ngabakulu manye kuzoma nempisa okubera omwensimbu nokubera omusabi nokubera omuntu omulonzi abantu yo experience uzayitamu zimuyigiriza okozesa ebyo bintu byomuyigiriza tukajali noza kweyamba kati nekopa ku banji banji nakopa ku Bobby ushegere kubera nga tusharinga knowledge and kisigeza wakola nyo ne bakulu okusindala ko wani kwanga nzina losing mami wange nga nine myaka ebiri very sorry so nekola ko ne chairman ne kate ne nasinga kola ne president ngobera nyo ne mukyala we badi wabera naye waka okusingira ddala ne abera mukyala wamwe ne ate gwe mami wenge mami kwanga kati okubatuza for up to now so from people paka mazene university nganzati ambaseza nokuwasa zimwe omuyo kutegeera abatulaba kutegeera Dax vibes omutuufu bina kafere kisolo okuwa abantu ngoli wako yagamba yero yinyi yekwamanya omutima we kubitinga yekwamanya omutima we kufitinga I never used to fall like Mayumba Kumi buliro banina memo banina mbakumi you Dax vibes kutegeera bulungi nyo walone kali bakaita champion era ke bayimba nalaba mu Kampala mu shooting ya love one love non stop tuzina kanove tuzina gali non stop DJ nyo nandi bayimire na Curfew agenda tukwata okay tulina omwana wa ghetto ne twagala okubera oshe naye MC Jerry tu saba abantu omuwagira MC Jecho mamanya wakabi just pale twaga kutegeza abantu no tulina chali yachi wakabi tetwagamba mfulu wakabi just twagamba wakabi
ate balabe ebya Kabibi because project nyingi zakola ayamba abaana mwana muto naye ayamba aba orphan alina zi organization biki akola charity okutwaliza ewamu wakabinyonyonyo nafe abayimbi atuyamba omuntu akola ekintu out of love not out of money so this song a champion song it was done out of love ba videographer engeri gy'ekikwasaganya biki byonna yakwadde sente okujyana ate no twazze buzinga tunamutegana bulungi nnyo tugeze okusanga ye munyininyini so alina love n'abantu ab'enjawulo wadde tonabakobera nti kino okijjayo openly naye okukwasaganyiza ku bannamu abalala ba music plan ki gy'olinawo ng'abaana abageto especially musically na studio ya live band gyewulirako ekamu okyawo personally musically we are setting up a live rehearsal studio nga tukolamu live recordings live rehearsals live shows biki ate okuyiga amazina okuyiga instruments yes okwedevelopinga so tugikolawo kamokya era tugenda bayita tugironkinga kyakabiri nange nyakubeera nga genda ku stage nga kuba kali akalowoozi kenyini kowulira mu studio nga kakuba yanjawulo okubanno anti nabayo nyakuba kali kenyini ak'estudio otuka ali ku stage nga kakuba live okitegeera okay so Dax Vibes twagala okubeera nga tukuta naye banno waliwo abamu ku ttiimu y'abayimbi egenza Arua ku meeting abakulu mwe oba gwe nga tetukola abanyumbi tuyina special abeeka mwoja Wuma something tulina abayimbi bangi tulaba city president wa Wuma tulaba Chameleone yazze nabingiramu awo abeere president naye tulina kya building ekipya so naye mwe nga tetubalaba oli memba mu Wuma Muwuma oli memba kiki okoye kati olaba ekiriwo muganda wange sawo zidemu ekibuuzo Dax Vibes omwana okubeewa ekamwoca dangala kamwoca Firebase Army not so emu ku ttiimu y'abannammwe bagenze eggulu tubawuliddeko tetumanyi waliwo abagenda babakubirayo embooko ggulu ndabika neerabiddemu naye waliwo gujja batatugenda Kamiri ali ggulu leero yes bagenze eggulu kolaki tetunategeera nnyo naye bwe batera okugenda eggulu beetaaga abayimbi nabo bafune ku ssente ezo za gavumenti nga walaba ezanabbanja zo wazifuna ggwe oli memba mu Wuma kyokyofuniriza nabbanja afuna message za URA ensasula emisolo okwena amaizi okusoma sifunanga mulimu kitegeera njiriba buyiribi naye URA oba enjaga zaki eninya erina okuba nga gyeryokola nga bakusaba emisolo so n'ekibuzo kyange tokizzeeyo mulabika nga okyebala nedda ombuziza nkino ndi ku side nti Wuma toli memba mu Wuma just ni memba wona nze ni muyimbi ni memba w'abayimbi bonna Bannayuganda everywhere ayina kaadi naye nze simanyi oba njogedde bubi naye abakyali baga just tuwasabirize tubeere nga tuli ba beggars kitegeera tebaga tuwa independence eri okubeera nga talenti zaffe zireeta revenue eyo yennyini gwe zirina okuleeta kitegeera kubanga bonna abayimbi bakabi nnyo akayimbi akamu kakuba ekintu ekitegeera nekakisobolamu omuyimbi omu asinga abaminisita nga 10 okitegeera n'okuyingiza obanga kati omuyimbi omu asinga minisita 10 okuyingiza ssente oba ki bwebanga 2 mwalaali kitegeera kubanga minisita afuna musaala omuyimbi ayimba realities okuba ku internet biki eno kitegeera so kyagala ate nze tugende ku anga y'okubeera nga tuli babbeega buli kaseera kubanga watu wa bilioni 5 zigenda kuggwawo ndio mtu egayirire so ndowooza singa ezo sente zibagenda tuwa bagula equipment nabaempowering bagulawo stadium za performance oba zi hall kitegeera oba ne bagula equipment ya zikamera oba ne bateeka sente mu music industry si nti kuwa omuyimbi kinoomu kubanga agenda ziyazigwewo n'oteekayo ekintu nga kibumbula talent kitegeera so nze ndowooza obwetaavu bwa sente tebulivaawo naye kubeka sure nti nga tufuna independence yaffe ng'abayimbi copyright eterebwewo nti nokuba akayimba kakabi talent yange ngivimbiramu sija nenvimba engoye sizeeyazise kuba kati neera nazipangisiza mu video kitegeera nozizaayo okitegeera kyemugamba mwana advice esemba eri abaana bagula beera nga gwe abaana bageto n'abalala
N'okusingawo just toli muto nnyo okukola byakabi. Mm. Okkiririze mwana saba nyobera muntu mulungi. Ate yegwe your own solution. We as the young people we are our own solutions. No, tewali papa tewali muntu yenna agenda kuvaayo nti no mugezi. Era nga president Kyagulanyi wabagamba mwebereremu. You are your own solution. So mwebereremu. So the 21st century solutions come from us. Yeah, we have to sort the 21st century problems. This is Dark Survive alongside Sonko. Yes, good from Good Talent. Good Talent. Bawa kapera bamita Jajja Bini bampita Sonko Good Talent basubscribing ekiwete. Yeah man. Kano ke kufunye ngenda kutamya pizo le Rolex. Tulinye kuboda tulinye ne taxi with a good land. With a good talent. With a good talent. Yeah man, that's why representing Jajja Bini alongside Sonko, alongside Oli Pageto Youth, alongside Curfew Time, alongside Nelly Deo. I am